Red Zone TV kuwoli webale kubaira ng'okyagoberera omukutu gwaffe gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawana nnyo gwe n'akyatambula naffe wabula naawe atana subscribe nga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Waliwo akatambi ke njagala okubanga nkuwa, waliwo akatambi ke njagala okupuleyinga wano nga omuvubuka amanyidwa nga Sam Okanya, abangi bamumanyi nga Sammy Namayite Family. Ennaku z'omwezi zaali nga 23 mwezi gwali gwa 7 omwaka guno gwennyini 2024. Sam Okanya oba Sammy Namayite Family y'omu ku bavubuka abaakwatibwa abaali beetabye oba abaali benyigidde mu kwekalakasa okw'emirembe bwe baali bagenda ku Parliament mu kaweefube waabwe oba mu kampeyini eyatuumibwa March to Parliament, nga bano bagamba nti obuli bw'enguzi busibukira ddala awo mu Parliament awo twagala okugenda tubuuze ku speaker atubuulire lwaki ddala enguzi mu ggwanga lya Uganda egenda mu maaso naye ate ng'esinzira mu House oba mu Parliament ey'eggwanga lya Uganda. Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sammy Namayite Family yakwatibwa mu mbeera eyali ey'obunkenke nnyo era bwe baamukwatira akatambi wakalaba. Bw'obanga obadde otambula naffe ebbanga lyonna byenjogerako obijjukira. Mu ngeri gye baamukwatamu mwalimu okwagala omumenya okugulu n'ebintu ebirala ebyafaanana bwe bityo byessaasobola kubeera ng'ate nziramu. Njagala okutegeeza Sam Okanya ali mu kkomera, ali mabega wa mitayimbwa lwa kugezaako kulaga butali bumativu bwe ye ne bannayuganda abalala, era bonna baakwatibwa. Abasinga obungi baateebwa, bangi tebannaba kubanga ate bava emabega w'emitayimbwa gwa mpuliriza bakyaliyo bakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate basaavinga ekibonerezo eky'omusango oba oli awo bo gwe bagamba nti n'ogumanya tebagumanyi nako. Sam Okanya eno gy'asinzidde n'abaako omuntu omu gwe yawadde ennamba y'essimu era essimu ey'omuntu omu. Jjukira Sam ono oba Sammy Namayite Family akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi 26 omwezi guno omwaka 2024 okuddamu okulaba nga bawuliriza okwewozaako kwe. Jjukira bagezaako kumusabira bail abeere ng'awoza ava bweru, era ng'abali mu kino oba abali mabega w'omusango guno kuliko Honorable Shamim Malende, kuliko Honorable oba Kanso George Musisi, waliwo ne munnamateeka wa Sam Okanya ali official amanyiddwa naye ali omu ku abo abali emabega w'ensonga zino. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo obanga bail tebannagimuwa kubeera ng'awoza ava bweru gwa mpuliriza. Njagala okutegeeza tibambi gy'ali mu kkomera okusinziira ku katambi kano kayitaayita ku mitimbagano nga kalaga nti Sam Okanya alina omuntu gw'alaajanira ng'amutegeeza nti bambi mbeereraawo, era mu kumubeererawo oba mu kwagala amubeererewo yamusabye abeeko ennamba z'essimu za sevinga enti era waliwo n'ennamba z'abamu ku basirikale mbu abaamuyambangako oba oliawo abantu be nga bagadde omusindikirayo kasente mu kkomera gy'ali baalina ennamba z'abasirikale ze baayisangako akasente ke. Mbu kati abasirikale abo baakyusibwa baggyibwa mu kkomera Sam Okanya mwali mwasibiddwa nti batwalibwa mu kifo ekirala nga ku bimu ku ebyo byalaajanako kyekyo okulaba nti bafuna oba oliawo engeri endala gye bayinza omutuusaako akasente singa abantu ba famire ye baba bandyagadde okubeera nga bamuwayo ku kasente. Njagala okubanga nkuwa akatambi kano tekawulikika bulungi naye ngezezaako at least okukuwaamu ku bigambo ebimu by'oyinza okubanga osobola okutegeeramu, era nja kukusaba oyongeze ku volume ey'essimu yo, eya kompyuta yo, eya laptop yo oba gadgeti yonna gy'okozesa okulaba ng'ate owuliriza Red Zone TV. Akatambi kano njagala kakuwa kampimpi wabula kalimu sound mungi nnyo mu background, ebigambo biyinza obutavaayo bulungi nnyo naye ebinaba bivuddeyo tujja kugira tutambula n'ebyo. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera. Sam yampadde ennamba ye Sam Namayite Family ekina badde nnyinza okukomera ku musozi mutano kumukyalira nga mutwalidde tobwako sako nga sabuuti ebiki nampa ennamba yo namugamba nkugambe nti omubeererewo kubanga nga 19 era ngamba mbaomwezizeewo kubanga 19 baazide nangamba n'okungamba ennamba ze yakuwa ez'abasirikale okumuteerako ssente aba osi baabakyusa baabatwala ewalala babatranspaalinga ne babajjawo ekitebe ne babatwala ku kkomera nangamba tazisente naye ku mande ndi mu kuddayo mu kkomera yangambye oba osobola okumuyamba
Yes, mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutaana nnyo. Akatambi ako kali ku mikutu egy'enjawulo ku social media katambula nga kalimu ebigambo ebimu ku ebyo byendowooza nti obiwulidde bulungi nnyo ku mukutu gwa Red Zone TV. Nange Sebambulidde Patrick nze ndiwo okubanga ate byonna mbikutuusaako. Nakugambye bwe tuba tuteredde okubanga tutukuweereza tujja kukikola, tujja kukutuusaako. Gwe yonna gy'onasinzira okubanga gy'otulabira era gy'ogenda okusinzira ogende mu comment section teekamu obubaka ombuulire olowooza ensonga ya Sammy ekwatiddwa etya era yandibadde ekwatibwa etya. Sammy Damaite family oba Sam Okanya ali mabega wa Mitayimbwa nga bwe twogerera nkugambye ayisuubirwa okubanga akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwe ziyinza okubanga 27 bwembanga seerabidde nga ku olwo agenda kubanga addamu bambi okuteekamu okusaba kwe ng'ayita mu balooya be oba mu bantu bannamateeka abali mabega w'omusango gwe nga kuliko Honorable Shamim Malende, kuliko Counsel George Musisi n'abamu ku bannamateeka abakibiina ekya National Unity Platform ku musango ogumuvunaanibwa ogw'okulwanirira ensonga ye. Omulundi gwe yasembayo okubanga aleetebwa emabega w'Emitayimbwa baalaga oba abamu ku bajulizi abaaleetebwa mu kkooti waliko omusirikale eyavaayo n'alumiriza mbu gwali musango era egimu ku misango egyamuvunaanya kwe kukwata fulaga y'eggwanga mbu agikozesa ng'alaga obutali bumativu. Obulwa omulamuzi yaluulinga ategeeza nti ekyo tekimenya mateeka kubanga fulaga y'eggwanga teyagikozesa mu mbeera ya kugityoboola era n'enkwata gye baamukwata wagiraba. Wabula olwaleero twogerera akatambikiiko ng'alaaja na bambi alaga asaba buyambi. Mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana ate naba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga ya Sam Okanya oba Sammy Damaite family ogirowoozaako ki. Kanzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.